And I'm here to remind you, Balama, and the other government officials and state agents. Firstly, more opposition, abagala kuja ku government yamwe. That means we can seek asylum anywhere. Mwe muli mu government, abawamba, abatta, abatulugunya. Government yamwe weneemala okuvaako. Ku ndagaano zitugenda okukola zetuyita bilateral agreement n'abawanga amala gonna kye tusooka okugenda okukola bakiyita extraditional agreements between those countries gye musuubira okuddukira nti buli embassy yonna eneeba esigadde n'eba ezinagudde mu Uganda tugenda kukola endagaano zonna ez'okuzza buli muntu yenna eyali mu gavumenti ya Museveni adde avunaanibwe emisango gye yazza mu Uganda individually. Government wekyukira ababadde mu government musobola kusaba asylum kino kibaddamu. Don't be scared. Omuntu yenna ali mu government oba RDC oba pusu ani tebasobola kusaba asylum kobere mu sirikale nkiddamu. UPDF serving officer, SFC serving officer, prison serving officer, abakola mu SFC, abakola mu ISO mwani. Amateeka ga Geneva Convention aga UN gategeza nti omuntu yenna abadde asavinga mu gavumenti nga mutulugunya abantu. You are not supposed or you are not eligible to seek for asylum anywhere in the world. Why? Kubanga obadde osavinga mu gavumenti ebadde tulugunya abantu. So kati ffe kitukakatako okola endagaano ez'okukyusa oba okusaba abasibe bonna ababa bageddukidde mu nsi ezo abadduse mu gavumenti badde bakole obusibe n'okunnyonnyola butyo battanga abantu n'okwonna ensimbi z'omuw'omusolo. Eno vidiyo nkulu nnyo ey'olwaleero kabeere Balamu, kabeere Muhoozi, kabeere Museveni, kabeere Janet, kabeere ani, ezo endagaano zigenda kukolwa nga buli kimu kiwandiikiddwa bulungi nti buli muntu yenna mu gavumenti ya Museveni k'obeere wa LC1 nga watulugunya watta kabere famiro nga wajiddusa ezo endagaano zigenda kukolebwa zisookerwako buli muntu yenna yakole fujjo olina okukimwayo olina okusasulira byewakola. Ffe tetulina buzibu olw'ensonga tulwanira ddembe ly'abantu mumona ddembe ly'abantu. Amateeka weegali gavumenti zitula zikola endagaano nti bwe wabaayo omuntu ali mu gavumenti nga yadduka ne tumanya waali gavumenti ega nti oyo tumba wadde. Ffe tetugenda kutta bantu nga mwe mubatta no. Mugenda kuteekebwa mu kooti mu confessing ebikolo byammwe. Amateeka gennyini agali mu constitution ge gagenda obbala nti bakusaba myaka 3 kalas myaka gya 3. Ekyo mukitegedde internet ne banagijjako mala biseera kino kibagambye tetulina muntu gwe tugenda kutta no. Buli muntu alina okudda afeesinga amateeka ga Uganda nga bwe gasoma. Wawamba omwana w'omuntu etteeka lisoma ki? Life imprisonment, beera mu kkomera obulamu bwo bwonna. Wawamba omuntu etteeka lisoma ki? Wabbasereza eggwanga, wakola kino wakola kiri, etteeka bwe lisoma bwe tugenda obbako tetugenda tetulina budde buttammwe no. You have to serve the punishment buli kye mwakola muna Uganda. Kino kibaddiramu nti amateeka ga Geneva Convention aga UN agafuga basalamu siku ba refugees tegakkiriza muntu yenna yasavingako mu gavumenti kusaba asylum okufuuka refugee oba okusaba obudda mu wantu wonna. It is impossible. Mujja kukwatibwa. So Balamu, be very careful. Ne banna basavinga mu government engeri mutugunyamu. Luli Museveni was very lucky in 80s tewali internet, tewali smartphone. Luli Museveni was very lucky nti Uganda was still united, but right now Uganda is divided. Whereby in Uganda wanga asobola okungabako information. Mukazi wanga asobola okungabako information. Omwana wanga asobola okugaba information. Olw'ensonga naye alaba ensi teteredde. Nazala wasobola okugaba information kubanga alaba ensi teteredde. Temuwagira kyekimu okutulugunya kususse mulekerawo okutulugunya abantu. Mubuuza gye tujja information tuzibajja mbannyammwe basengammwe bakojjammwe ne mu system mwenyini mwe tuzijja kubanga people are tired. Okitegedde? So mbategeeza buli akole fujjo mutuga abantu muwamba abantu mu drone mukuba abantu emiggo kuba muyine emmundu. Temulina we mugenda kusurvivingira tugenda bakwata mwenna era amateeka gagenda bavunaana. Assurance jemba tewali agenda kufa no. Nga mwe mutta. Assurance jemba inako ti etteeka nga bwe lisoma bwe mugenda defensinga. That is it.
awo nvuddewo kati balamu byonna byoyogera simanyi kankabaddemu aka profile yinyini yakwogedde they are very scared about profiling kankadde mu lutu esembayo profiling njagala okubaza bakomedi mwena bakola profiling and I'm here to remind you Balama and the other government officials and state agents firstly mu opposition abagala kujja ku government yamwe that means we can seek asylum anywhere mwe muli mu government abawamba abatta abatulugunya government yamwe weneemala okuvaako ku ndagaano zitugenda okukola zetuyita bilateral agreement n'amawanga amala gonna kyetusooka okugenda okukola bakiyita extraditional agreements between those countries gye musuubira okuddukira nti buli embassy yonna egenda eneeba esigadde neeba ezinagudde mu Uganda tugenda kukola endagaano zonna ez'okuzza buli muntu yenna eyali mu gavumenti ya Museveni adde avunaanibwe emisango gye yazza mu Uganda individually government wekyukira ababadde mu government musobola kusaba asylum kino kibaddamu don't be scared omuntu yenna ali mu government oba RDC oba pusu ani tebasobola kusaba asylum kobere mu sirikale nkiddamu UPDF serving officer SFC serving officer prison serving officer abakola mu SFC abakola mu ISO mwani amateeka ga Geneva Convention aga UN gategeza nti omuntu yenna abadde asavinga mu government nga mutulugunya abantu you are not supposed or you are not eligible to seek for asylum anywhere in the world. Why? Kubanga obadde osavinga mu government ebadde tulugunya abantu. So kati ffe kitukakatako okola endagaano ezo ez'okukyusa oba okusaba abasibe bonna ababa bageddukidde mu nsi ezo abadduse mu gavumenti badde bakole obusibe n'okunnyonnyola butyo battanga abantu n'okwonna ensimbi z'omuwoomusolo. Eno video nkulu nnyo ey'olwaleero kabere Balamu kabere Muhoozi kabere Museveni kabere Janet kabeeraani ez'endagaano zigenda kukolwa nga buli kimu kiwandiikiddwa bulungi nti buli muntu yenna mu gavumenti ya Museveni k'obeere wa LC wano nga watulugunya watta kabere famiro nga wagiddusa ez'endagaano zigenda kukolebwa zisookerwako buli muntu yenna yakole fujjo olina okukimwayo olina okusasulira byewakola ffe tetulina buzibu olw'ensonga tulwanira ddembe ly'abantu mumona ddembe ly'abantu amateeka weegali gavumenti zitula zikola endagaano nti bwe wabaayo omuntu ali mu gavumenti nga yadduka ne tumanya waali gavumenti ega nti oyo tumba wadde ffe tetugenda kutta bantu nga mwe mubatta no mugenda kuteekebwa mu kooti mu confessinga ebikolo birala byammwe amateeka gennyini agali mu constitution ge gagenda obbala mu tebakusaba myaka 3 kalasi myaka gya 3 ekyo mukitegedde internet banagijjako mala biseera kino kibagambye tetulina muntu gwe tugenda kutta no buli muntu alina okudda afeesinga amateeka ga Uganda nga bwe gasoma wawamba omwana w'omuntu etteeka lisoma ki life imprisonment beera mukomera obulamu bwo bwonna wawamba omuntu etteeka lisoma ki wabbasereza eggwanga wakola kino wakola kiri etteeka bwe lisoma bwe tugenda obbako tetugenda kutte tulina budde buttammwe no you have to serve the punishment buli kyemwakola muna Uganda kino kibaddiramu nti amateeka ga Geneva Convention aga UN agafuga basalamu siku ba refugees tegakkiriza muntu yenna yasavingako mu government kusaba asylum okufuuka refugee oba okusaba obuddamu wantu wonna it is impossible